uterevu ina gyemsizira okubeera nga te mugoberera Fun Pro UG of course awo ino okubeera nga te osanga amawulire kikabwe ekiti mbabuuzako buli mugyesizira okubeera nga te agobera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, UAE nyongera okubeera nga te mbabuuzako abalabira mu ggwanga Uganda sako ne Africa yonna okutwaliza ewamu America yo mambuka ne maserengeta side ye ne Canada sako ne Europe yonna nyongera okubeera nga te mbabuuzako tuli ku nsonga za tamale emirundi era nabasuubiza nti weekend yonna nja kubeera nga mbawa updates ku biki ebiriwo mpaka ng'omugenzi atuuse okubeera nga ate aziikibwa. Omugenzi ye yamaze okubeera nga ate afa, ekyo kyawedde naye nga waliwo episode okubeera nga ate bivaayo. Omwami ono mutabani wamanyikiddwa nga Tamale Emirundi Junior abadde nga akola videos bwavuma ono bwalangira ono bwavuma ono naye nga ali ku defense ya tata nga omanyi ngero omwana yenna akola byakola nga manya tata ajja kubeera nga ate ambeererawo era nga oluvannyuma okubeera nga tata we yafudde bambi ensedayika yakyuseemuko era nga alina akatambi kegenda okubeera nga tenkuterawo awo bamulabudde era nga bamugambye nti akole enteekateeka yonna asobole okubeera nga ate yeeyongerayo oba afuluma eggwanga si byange nkugambye akatambi nkayina ngenda kubeera nga ate nkakuterawo ate era still ku nsonga zezimu ezo ez'okumulabula omukyala amanyikiddwa nga Jojo Taylor abasinga okubeera nga ate muwangalira ku TikTok awo mumanyi bulungi nnyo yavuddeyo n'abeera nga ate awandiika obubaka bwe era akansukemere nga ate mubayitiramuko wano mpolampola yagambye nti obadde ovoola abantu ng'okimanyi nti your father will defend you kati ogenda kirabo oba yabadde ategeeza ki nze naawe munaayi abino byonna ngenda kubeera nga mbikuterawo awo ate bwe naba kugireka akatambi ako nina obutambi bulala bwengenda okubeera nga te nkuzannyira nakutegeeza nti liking a video sharingirako abalala ate nakubeera nga subscribe ka notification bell kakoneko oleme kubeera nga te osubwa update yonna gye nnaaba nkuleetedde. Tuli ne Sheikh Ashraf musomi wadduwa munonye ku namba z'essimu weziri awansi ku screen ate side endala Habibu airport pickup gwe wena ali muteekateeka y'okubeera nga tekuma mu ggwanga Uganda naye nga tolina mmotoka egenda kukima obanga already oli mu kubeera nga ate ogenda ku kisaawe naye nga tolina mmotoka beera nga tewekwata Habibu airport pickup bajja kubeera nga tebakutambuza bulungi asako n'okubeera nga tebakutuusa yonna gye wandyagadde okubeera nga ate ogenda kampate video zino ate kumona mawulire mamangi yo temuvaawo. Tamale Emirundi Junior bw'omala okuziika muzeeyi ku Sunday eno nkusaba olinnya ennyonyi esooka okuva mu Uganda ove mu Uganda immediately ogambe bye bye to Uganda. Bw'onoolemerako 2024 olabika togenda gimalako ku information gyenfunye n'abantu abalala basatu bw'oba oli mikwano gyabwe baweereze vidiyo eno. Frank Gashumba mpuliriza va mu Uganda. General Otafire ne vice chairman wa NRM gwe bayita Moses Kigongo muve mu Uganda immediately bagenda bawa obutwa oba mugenda kufiira mu accident before 2024 abantu abo abana benjogedde neera already abagenda okukola mission ebyo Muhozi Kanyerugaba ne Balamu baba sasula dda abagendo batta. Tamale Emirundi Junior, Frank Gashumba, General Otafire, Moses Kigongo bwe mutava Uganda 2024 mulabika obutagimalako nze mumanyi ebyange byenjogera 99% sogera kintu nga sikiinaako kibeerako facts kyova banzize ngamba Tamale Emirundi va mu Uganda n'agaaniramu naye Mukama amumuze mirembe. Woba okimanyi nti otya okufa kiki ekikuwagiza omuntu yafe kati kino kifala bakitiisizatiisiza okukitta kati kisattira gwe lwaki owagira abantu okufa mbwafe kati gwe bakutiisizatiisiza naye lwaki osattira lwaki oyaayaana ndowooza okirayo kitali kyangu kintu kizibu nnyo kati umala ukiseka nga ggwe wewayagaliza oli okufa neera nange kyenyinza okugamba akasubi akamwe kava ku nnyumba tetonnya gw'omala ukiseka n'owoofa naffe tusigala tutambuza struggle musoke mukiwulire. Bannayuganda omukulu ono antiisatiisa okunzita guno si gwe gusoose emabegako nafuna essimu okuva Bungereza
ngero lyangamba ngessasi limu lijja kuzikiza omumwa gwange okuva e Bungereza kati era wuuna akomyewo leero azze mu inbox yange naye ekyessanyu nti leero alinako neki ayina ne vidiyo zizino n'abaana be beebo omukulu oyo bamuyita Paulo Luzindana ndowooza mukiwulidde just bakigambyeko bugambi kati kibijeyo ku media kijembu kibitugambe lwaki otugamba ng'okimanyi bulungi oti okufa olatoddangamu n'otwasamira gwe sinkugambe sigu yali asinga jaja Ichuli sigu yali asinga MC Cuts okucelebratinga MC Cuts lero akwatiddwa nnaku olowooza lwaki nga yalabika mu katambi ensi yonna ne bamulagane ku zi national TV zonna ng'akulaga zino olw'oli okufa kati gwe lwaki okaaba gumuba bakutta nti weyasamya nnyo nze sijja beekwekerera gavumenti sigenda kujja kwekerera mirundi awummudde ayogera mu mirundi awummudde abanja ng'akaaba ne mubula ne kapriciate ke mumuwa nti mirundi katumuzimbire katumugula ennyumba ya biliyoni afiire awo abadde akuza akola nga ne walina okumwa talina awumulira kubanga musajja talina okugenda atayogere afuneyo ez'okulya ayino genda atayo ku TV bamuweye atano bamuweye akakadde bamuweye nenga mirundi wano muina abantu nabaka parliament bo nabo nabawumula kabere bachagwa kabere bani kabere basokayo bafuna sente buli mwaka abantu abakolya muina akantu kimba nti mirundi tumwa sente west kati afudo inga mulanga amutade ku payroll hana agenda okuziri yazikolera tazide tayagadde kati afudde osala kwa ni muzali mirundi bamutade ku payroll bimweza agenda funa bunaka agenda funa nga sente west nenga abaddewo nga yazirana wanali avuga akamotoka nga kavamu n'ogukka akamotoka bakayitangani nga kabale ku Ntebe road muno baba butanga corona simanyi corona era ffe twayogere nze ne Franka Gashumba muzayi nalagira omusajja amwe motoka mwamwa ya namba myufu nakati kimanyi nti ya government ere sawa na mujitwa lwate mwamwa motoka ye nga si namba myufu nga yiye kububwe abasajja babakwere wano ne bayimirawo ku government badifendana bya Godfather asonda akamotoka kani imagine chimwata akisa kusonda akamotoka omusajja oyo tewaliwo minister asobola mukubira simu nti jangono ne motoka yino genda mu bondi bweta chozinga motoka kubya abakolera kyemugaba temubiraba mwe mu structures za government temusobola kuzogerera ababoga temba appreciatinga ababoga temba gala kisima ya fenfe yenyamiza na twema n'okuzika singa teyali omuna bagwali sema gwamala 6 hours nga tewali agujjawo Yasini yamala kuva wakawe yali agenze najja natwala maite mulago ne bagisokola amasasi mukaga nga yasasula buli kimu kyakusasula nji nengo ino ku defendinga side yo nenga mistakes oziraba nenga ino kati notunulya kintu kyekitezi era singa na the president Museveni bonna abali kwa kiko ka KCC babade balina ku resigninga sina gwe mbadengena okuva ku road mayor paka kubasembayo sina gwe mbadengena kutira kulisa Jennifer Musi ali wanonga akola omusajja oyo akuba Jennifer Musipa kale yava mukamunye ne mugwanga nali fuluma wano bagamba kitezi yajula for 12 years back 12 years back abakitezi yali yajula mumade mukola ki mubade mutwale kasasiro waje mwakota sente za government billion simanyi binane mugule ettaka mairo baameka eyo simanyi edundu oyinza okungamanta abantu bedundu baganya okwiwa bana ebintu nga mwakwata billion bina billion zize sente sande yomi mwa musolo era mwe bamu mwa mubirimu mwe muyitana ne mwa wabira ne muyitana ne mwa wabira mugabane sasa mwagula nga temulaba mwagenda okugula nga tumaze gazeti nga kulaba ntino wano tugula wajja kusolo genda wakasasiro distance za mwemba nekina chichiriwe kiti mwemba mwagula yika oba bina musaleke ebibiri bisigale nga bigazeti nze kasasiro muyiwenga mu bibiri mukimanyi bulungi ne mwagenda okugula nga mukimanyi lwaki mukwatanga sente yo muwa musone mu nedobonka nokwenkana abo abantu abalabaka abalabazira nabali malayo tebalina ddagala ne mukwatanga sente yo musone nawulya bulizi nti walibataddewo billion 6 walibataddewo billion 8 nga nabo bakolera beeruma nkuta lwaki so muzayi mirundi wumula mirembe nkimanyi owumudde toli musanyufu nange temugeza ne muziika mirundi ne mugaba ebintu bya mirundi nga mutabani wo omukulu muyanga temumuwaddeeko muyanga lutaaya engeri gye yakabyemu nabadde manyi tagenda kudda ngulu naye nagenza okuddamu okulaba ng'akola interview ku mukutu gwe nga waliwo amubuuza ebibuuzo naye ng'abiteeka ku mukutu gwe nga mugumu yakabye ng'akaabira emmotoka talina mmotoka
yabadde mutwala bagagga ne mukama taata bwe ntuukanga mu myaka egyo nga nkyali bwe nti ntwala mukama ne ntuuka mu myaka 5 nga nkyakabira okuntwala ew'abagagga bampayo ke bampa ntyakabye ngoyinza ogabenda mwandu weesibye ekibinyo towedabira okwepaadinga munyanga lutaaya omuzimu gujja kudda gukukozesa anti weefudde namwandu omulango omuyanga yakabyo singa junior nindiridde mabugo obugingo gagenda okuwa kuba Tamala abadde mukwano gwe luli bugingo yalangira Bobi Wine akakaddewo akato ndowooza ku luno ku lwa mukwano gwe ennyo mirundi yajja nosaba n'asaba agenda kuwa 15 njogedde nnyo njogedde nnyo banna era mukole mubeeko n'akasente Tamerundi bamusabidde mu kyaki katolubwama byagaana mwana w'omunaku yamala ebibamba bw'emmese bwe bukuza obwa kapa katobumula mirembe busirumwe wali bumanye ensi yaffe bugikutte bugimaze Kyagulanyi akutta omukono agikakunkumula mu ngalo Bukiseko ogenda kufa bemusse bonna mumaze nga balangirira nti gundi tugenda kutta gundi tugenda kutta kwegamba bemwagala okube musse bonna mumaze balangirira mu kiteezi kasasiro gwe mwakubyemu bbomu natta abantu mwamaze bagamba nti tugenda kuba bbomu kasasiro abatta mukubye abaana b'abendi amasasi misanattuku mussa abantu mbwammwe mwatabbeeka kyali wange ku Ntebe Road mwamukuba masasi kubanga ayambadde akakofiira ka people power kati nze ombuulira wekiseka bajja kutta oli Uganda wafadda oba tokimanyanga nemundekeemuko kawiiki kawiiki kamwe nsooke ndye ku byokulya byange biri mundekamuko kawiiki naye nga mulaba ne kawiiki kanene muli ku kimwe bantu mubansindikira bu message mutwalo gofa leero ofanja ofa leero ofanja ofa luli kibalama mwamulangirira kufa ddi ne sente za mwamugamba tugenda kutta ne lita Nabukenya ne Kawuma buli lunaku mutta bosi leero mulanze ogenda n'otunuulira obuvubuka n'ebirenze byeyingiza mu nsonga ennene tebimanyi makulu gaabyo biri eyo byasamirira bwasamirizi n'obalengera zino embuzi mmwe ayagala okutta ate gwataafe jangutte onsanga eyo nga nakutegekera emiggo nja kusookayo nkwetegekere oba bwakatuuka bwoti gwe kambabuulire okusaaga tusooke tukuzza ebbali ebyokufa si bitya oba ontaasizza Uganda eyo abagenzi bali eyo batutunuulidde baseka bagamba twalubalekamu Uganda oli bwafa abaalukuleseemu nkubuulira mulina kulwana kujjako kasajja ako kamuseveni bwe katavaako mbabuulira mugenda kufa nga temumanyi oba nga mumanyi mubuulira gasiya mbe ogenda kufa mwezi guno nanfa oli eyo weesokoola mubina mwafa dda lwengeri gye wekakanako ne weesokoola obubina ogamba tofanga gwe mwatusooka okufa gasiya ambuulira okufa wogamba ebbanga lyenyingiridde mu bino ebintu olowooza mbimazeemu bbanga ki wogamba nakafuna message mmeka ezingamba ngenda kufa twaguba fetwafa dda kitegedde emitima gyaffe mwagidda dda nayingira South Africa wano nga baŋŋamba goonya bwejja bweti okola bwoti
wezikola bwezityo okola bwoti ne tusigala nga tuyingira kusala naye nga gye tujja tetulinayo baani tetulinayo ki tugenda mu foreign country n'ennimi tetuzimanyi kiki twali tulwanirira ofunayo e South Africa kati olunwanirira ggwanga lyange kutereera ng'oŋŋamba mbu si taking risks laba nonno zino embuzi biina amaalo zitonjasamiranga oba oyagala kutta jangu okole ki jangu ojjewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo ekya senior citizen Muzeyi Tamale Joseph Mirundi. Bannayuganda buli ekigwa mu nsi yaffe tubengako ebyokuyiga bye tufunamu. Oba kitegeera waliwo abantu bulijjo abafa nga babadde ba NRM notuka ku social media nga buli kumpi aliko oba buli post yolaba nga yakujaganya bujaganya abantu bajaganya bujaganya ne wabawo n'afa nga wa NRM nolaba nga post ezisingako obungi ziri mu kukubagiza naye nga atabadde wa NRM. Ekyo nno kiba kiraga nti Abannayuganda si nti bakyawa abantu ba NRM oba nti si nti bakyawa ekibiina kya NRM wabula bakyawa abantu olw'ebikolwa byabwe. Okitegeera kyokola nti buli muntu ali answerable ku byakola. Abantu bakukyawa kusinziira ku bikolwa byo. Osobola okuba ng'owagira ekibiina ekya NRM ne munne nga abantu bakwagala eyo gy'olinga gye bakwagalira kati gwe comparinga kyolaba ku social media Tamale Mirundi ng'afudde ne kyewalaba kubamu abaafa kyewalaba ku baana ba Kibuule nga bafudde ne kyolaba ku Tamale Mirundi ng'afudde kyolaba awonjawulo nga bali balina baana bato abatasobyanga muntu yenna mu nsi ne gwolaba ekyali ku social media n'ekiriko kati bifaanagana waliwo enjawulo. Ekyo nno kibawo ekyokuyiga ti wadde oli gy'oli nti oli mu gavumenti gy'okolera bakuwa amagye gakukuuma sente ozitolanga bw'oyagala buli kimu okikolanga bw'oyagala weerekeremwako obuntu omanye nti ndi muntu ne bano benkoleramu bantu ebintu kako bijja kuntukako ng'omuntu era bijja kunnuma ng'omuntu. Ekyokuba nti okolera gavumenti oba okolagana n'abamu mu gavumenti tekikufuula wanjawulo kuffe. Osigala oli muntu nga ffe era olumwanga bwe tulumwa bw'ofiirwa olumwanga bwe tulumwa bwe bakkuba olumwanga bwe tulumwa teweemalangamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri abakyakolera gavumenti nga mwasalawo okutunda eggwanga lyammwe muliguze abo be mwaliguza be mba mukolera mu kusaanyawo ensi yammwe mulowooze ku nsonga eyo. Omukulu Tamale Mirundi ayiriddewo gavumenti eno omubiri emyaka egisobanooza mu 2. Oba kitegeera bulijjo abo baayirawo omubiri bwe balwala oba bwe balwaza abaana baabwe babateeka ku nnyonyi oba bakyala baabwe oba bakungu bannaabwe ne babatwalawa ebweru w'eggwanga gye babajjanjabira ne bakiba kyetagisa nnyonyi kutwala muntu omu yekka bamuteekamu ne bamutwala bamujjanjabe. Muzeyi Tamale Mirundi yafiiridde luddawa. Abo boolaba ne weebambwaye nga yeerwadde agiteeka ku nnyonyi n'agitwala South Africa bagijjanjabe. Kitegeeza nti mulimu mu gavumenti abalaba nga n'embwa zaabwe za mugaso okusinga Abannayuganda abakolera gavumenti okubeerawo mu buyinza, abagikolerera okubeerawo, abavuma buli omu, abalwanyisa buli omu, abakola buli kimu kyonna, abawamba abantu baffe, abatta abantu baffe, ng'embwa ya mukama we yo bwerwala South Africa ku nnyonyi oba mu America awali omusawo omukugu asobola okujjanjabibwa ne wona gyagitwala. Naye nga gwe bw'onoolwala mu kiriniki gy'ogenda okufiira, ku bupanado bwo kwogenda okukoma bw'ogenda okunywa mpaka lw'onoofa ne bakuyita nti ofudde. Naye ng'embwaye gwamwereka n'omulekera ku airport ng'agitwala South Africa ogenda ogijjanjaba era notafunamu kyakuyiga. Abatufuga ente zaabwe ensolo ze balunda ewaka balaba nga za mugaso nnyo gye bali mu nsi Uganda okusinga Abannayuganda be bafuga. Y'ensonga kyasanga nti mu faamu zaabwe
ente zaabwe bazizimbira enzizi ennungi ez'omulembe mwe zinywa zifuna obujjanjabi obulungi mu budde zirabirirwa mu kulya na buli kimu kyonna ng'Abannayuganda abavaamu omusolo gwe bakolamu amafaamu ago basula njala tebalina kyakulya banywa mu bidiba ente zaabwe bazimbira enzizi ennungi ye waaki tizisinga abantu ebbeeyi ngano bawa buyima baati bagatwalira Abannayuganda abasula mu buyumba obubi obw'essubi babazimbira amayumba amalungi oli n'agakwata n'agenda agazimbiramu embizi ng'ala nti embizi ze zisaana okusula obulungi okusinga Omunnayuganda amuwa omusolo gwafuna ye nga minisita okusinga Omunnayuganda asasula omusolo gwakola mu bajeti y'eggwanga eggwanga kwe linaatambulira embizi ze nga zisinga Omunnayuganda zinosula obulungi. Baganda baffe abo be bantu be mukolera be bantu be muyirawo omubiri be bantu be mwagala abantu kyayisa ffe Bannayuganda bannammwe abanaku bannammwe ababonaabonanga mmwe bwe mubonaabona mwebeerere mu bannange mube mu ku magezi tusabe Katonda abawa amagezi n'okutegeera abantu be mudiringa nabo.